kirako wadamu kanja kutuukawo naye alina obusobozi. Sabbiiti ewedde ekibiina ki NUP kyagaba kkaadi era abakulembeze abagenda okukikwatira bendera mu kalulu akabindabinda ak'omwaka 2026 kyokka kino kyaleka abataweebwa kkaadi nga bakukkuluma wamu n'abalonzi nga bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda k'ekibiina kya NUP tekaalina bwenkanya nga kagaba kkaadi zino. Bannabyabufuzi abeegwanyisa ebifo eby'enjawulo mu kibiina ki NUP abamu bakyuse ne bagenda mu bibiina ebirala ate abamu bagamba nti baakudda ku bwannamunigina. Mu kino tusobodde okutuukirira abantu ba wansi mu divisioni y'e Kawempe ne Bwayise ne batubuulira ensonga zaabwe ezibaluma nga bagamba nti babadde balina essuubi mu bantu baabwe abakola obulungi kyokka ate ne bataweebwa kkaadi. Mbadde muntu wa Bobby obulamu bwange bwonna ne Bobby ku kino kye yakoze namukyaye era sikyagana mulabako lwa nsonga ufe abantu ba wansi tulina abantu baffe abatutegeera abaagala otuyamba otuwanirira naye Bobby n'alaga nti nno addira abantu abatalina maanyi abatasobola kwogera abatalina kye bali n'abawa kkaadi. Bano nga bakulembeddwamu Sofia Nakyanzi bagamba nti nga bba abakyala basanga okusoomoozebwa olw'amalwaliro obutabeera na bikozesebwa nga abakulembeze be balina tebeefiirayo kyokka abaze okubayamba ekibiina ne kitabalabawo. Tetulina malwaliro ffe bamaama tubonaabona tutambula ne tugenda kawala nosanga teri ddagala so bwe wabeera nga waliwo mu kitundu naddala ku bakulembeze nga balina omukulembeze gwe balonze gwe tulonze nga ayina ekyamaanyi ku ebyo akwatagana mu by'amasomero mu by'amalwaliro mu byegundi tuba tusobola okukulaakulana netweyongerako mu maaso so abasobola n'otuyambako okulongoosa emyalo egyo obukyafu lwe buva mu kitundu n'okubala kubeera kutono. Bwayise yaffe enoofu batuwa okutukulembera bafu nnyo abantu bakwata abantu ne bawa kkaadi abatasobola tukolera abaali tukoledde ne batusula kuba ffe tulina omuntu ng'owaffe gwe twagala ku mutima ng'asobola otukolera tasosola bakadde si bato si baki buli muntu amutwalira mu tulubalye buli muntu amutwala mu kibundi kyengaye omuntu oyo buli muntu amukaabira naye nga buli wasanga awali agudde ekizibu n'ayanguwa wasanga agudde ekizibu n'ayanguwa omwana school fees n'ayanguwa abantu naye ne bagabira abantu abatagenda tukolera bawa zikaadi nga badduka bagenda beeyongerayo mu nsi ezeeyo bagenda kulinnya nnyonyi nga ffe tutandika kubonaabona. Twogeddeko n'akulira ebyokwerinda mu Bwayise ey'okubiri Mudashiru Musajja Tagolerwa Nzaalo n'asaba abantu okulonda abakulembeze abagenda okubagasa nga si mikwano gyabwe basobola okuganyulwa mu ggwanga lyabwe. Abantu nandibakubiriza naddala kuno okulonda kutugenda kuba tulonde ekintu ekiyinza otugasa tuleme kulonda bintu kuba nti tulina omukwano ate tetujja kukola ki tujja kufunamu. So kati gavumenti nga yo olwayo era bweraba abantu abatali baayo ekitundu ekirekera ddala ng'ekyakola ki ng'ekyafa kuba gavumenti yaffe eri mu buyinza kati tewangulwangako mu Kawempe era kyobula tubonaabona nnyo mu Kawempe olw'ensonga nti gavumenti etufaako mangu nnyo esooka kufa ku bagiwagira eryoka erowooza kufe. So nkubiriza naddala abantu naddala ffe abawansi abawaggulu ne betubaleka kuba tebatugasa nnyo naye abawansi betutandikirako tulonde abantu abasobola okutugasa olwa nti tufunamu tuwone embeera y'akasasiro naki n'amazzi.